Sawa saja kama kuna Uganda Apalachi Obukungu Stephen Danstan Musurwa ni muofisi wa nini mwajimpuba Omwesi omuli wano bunzita nakubane ku Johnson Sibes Final mpira ne bakanga abantu baabwe lefora yagamba atya nti ebadde oli akomye goli 0-0 abazanyi ba CBS omulangira Frederick Walugembe Rajab Kanakulia wali bulungi nnyo embeera bwete bwetambula Ayubu Kisalita yaliko omuzanyi wa timu ya Vipers ne bakubane ku Johnson ne bagwadde Omwana muleze Gravity alina omupiira nakuba pass negenda waggulu wali eri bagezaako bagonda Juma Balunywa alina omupiira ayawude edibadde abanene alisula onooli kinaba muyebiraka ne baguzaako wansi eri golokipa Jacobo Mutuuze bibadde bimwokyeza baguwadde Ayubu Kisalita n'agwako Mathias Walukaga yalina eddiba lya bane ali mukweringalinga n'eddiba lya bane alisudde Walukaga eddiba lya bane alisudde wenjogerera gukyali 0-0 Rajab Kanakulia Owengo nakuba ne kudema bugeri kusanga kapitani wa CBS embeera bwete bwetambula ne bakuba ne kujja okunoonya Juma Balunywa tosobola okubanga akufuna Kiyengo gyali wansi eri eddiba mukyezi namba 6 Kiyengo eddiba lya bane bugenzi bweru gukyali 0-0 gwena eyakajja akubiramu n'akasimu nti kyatandise dde okutokota yes wenjogerera eddiba linyooka mwebale nnyo mwebalire ddala abantu ba Ssaabasajja okujja mbungi mutyo okubeerawo ng'abajulize nga bbingwa wa mabingwa 2023 akwasibwa ekyapa kye teweerabira nti tuli ku St. Mary's ekitende ekisaawe ekitemagana ng'eriiso ly'omuntu gwotaanikiddwako Ayubu Kisalita yalina omupiira nakuba ne kudda Makasona eno okusanga Mirako nakuba ne gujja bagezaako okuyeba naffe baselefu bagwadde Gravity Omutuju ananagira n'eddiba lya bane asazeeko emubiri Gravity nakuba pasiteke na wansi eri okusanga omuzanyi wa ttiimu y'abanafu abaselefu ani agwina ye mulenzi ttiimu omujozi namba 2 bagezaako okuyiya bagwadde Juma Balunywa nakuba pasi nejja wansi eno bagukyewo ani agwina Kiyengo eddiba limutabuseeko Kiyengo kano si mawulire batutute onoowulira bakadde omupiira bugenzi bweru bakutandise bagwadde Kiyengo nakuba ne kujja wansi eno be banafu aba CBS ne bakuba ne kujja ani akufunye Mirako yalina omupiira eyo byamagero yalina omupiira nakuba ne kujja Mathias Walukaga Mulumba meya w'Ekyengera nakuba kapaasa akalungi ne kajja wansi eno bagezaako okuyiya
onoowulira yes ligenda kubeera koona bakutandise nebagwa Mathias Walukaga Mathias n'akabeetiba nalijja okusanga Gravity anakuba ennyanda n'agikuba nkya akuba empiira negenda bugenzi bweru nebazanyo mwena abaze era nebagamba mwena abaze mukubire Dr. Lawrence Mulindwa obugalo bw'amaanyi olw'ekisaawe kino. Yes era mu buufu bwe bumu nga tumukubira engalo njagala twala omukisa guno obategeeza nti yalese byonna byabadde alina okukola olwaleero n'agamba nti lwendu ya Ssaabasajja weeri nange nnina okubeerawo basebo ne bannyabo Gravity omuntu gy'omulabye Rajabu Gravity bw'abaga muteme Rajabu tokkiriza muntu naye nga tokkiriza gompira gukyali 0-0 bakulengeza baserebu okulisa Mathias Walukaga bakulengeza shot number 2 embeera bweto betambula free kick ani agiyimiriddemu ye Kevin ne Mathias Walukaga Mathias yazanyirako ekika kye ekyakasimba batadde omupiira golokipa bibadde bitabuse ne bakutandika ne kujja okusanga Ayubu Kisalita yali abaddeko omuzanyi wa ttiimu y'abanafu aba Vipers nakuba ne kujja okusanga balunywa ayawudde Kyengo omupiira nakuteekamu ekigato ne kudda wansi eri lefari agamba atya nti waliwo ekisobyo ekikoleddwa ani anyumirwa akayimba k'okwepiikya omulangira Frederick Walugembe nakuba negenda waggulu wali eri bebanafu aba CBS ne bakanga omuntu bakanze Walugembe nakuba pass nedda makati waneeno bageza okulumba abanafu aba CBS nakuba pass nejja wansi eno ani akanga baveewo ne bateeka omupiira agugyewo Ben ow'Abaserep agezaako okukanga nakuba ne kujja okusanga omukulu gwe bayita Oshe nakuba ne kujja gwambank ne bakuteeka ku mwoyo Kyengo David nateeka mu makati waneeno CBS balumba bakanga abantu baabwe ne bakunyiga ne kuda makati ne bawaako wansi eno Katongole oyo ripota waffe okuva Entebbe nakuba ne kujja wansi eno okunoonya Rajabu kanaakulya Rajabu akapiira oba wakaleseewa wallahi ne batukuba nga gwotukubiza ojja kijjamu enjawulo ne bagwa Mathias Walukaga yena omupiira Walukaga n'alagiriza nakuba pass nejja okunoonya ani ono ani yetibwa omujozi namba 7 bamuyita Lwanga totema mwebale nnyo mwebalire ddala eddiba ligenda maaso shot namba 13 bamuyita Kanaakulya Rajab ate nga amakinga Gravity omutujju Kyabassa wenjogerera Gravity yena omupiira agezaako okukanga abantu alabika awadde Ayubu Kisalita n'agaba pansi nungi nnyo Gravity akanza omuntu wadde Mathias Walukaga n'agabako n'akanga abantu be ne bagaba pansi nejja baguwadde ani Kevin akuba ennyanda baguwadde Gravity asibe bubi omulangira Frederick Walugembe nakuba pass negenda waggulu wali eri CBS balina omupiira nakuba negenda wansi eri bagezaako okulumba CBS balumba ogwasoose bagwangude bakuyeta elfina embeera guli 0-0 Sinale mwinda katonyeze bili fama emanduso Shabassa Bazira Tone ne Sona Ben bagenda kuba batusanyusa olwaleero
ate nga Samathas Walukaga yalede Dr. Jose Chameleon bagenda nabo kubanga batusanyusa olwaleero bingi nnyo. Kajansi Market abatunzi b'ennyaanya, obutungulu ne watermelon bagenda kubeera mu kisaawe ne Kibuye Market. Yegemu eddako ojja kuwulira, yegemu eddako ojja kuwulira. akwade Ayubu Kisalita ow'abaseleb Ayubu nakunyigana kuda makati okwako mwana mulenzi ono bamuyita Oshe nakuba okunoonya balunywa. Oshe yalina eddiba, Oshe akanga abantu abamalawo oba yalinga oli wa Manchester. Lefali agamba nti waliwo ekisobyo ekikoleddwa. Lefali agamba nti Oshe akoleddwako ekisobyo. Ayubu Salita omupiira yagulina. Ayubu Kisalita nakuba ne kujja okunoonya gravity kubadde muwanvu nnyo tasudde kubanga akufuna. Lefali agamba gweyise ate temujja tubba. Omupiira gweyise Rajabu Kanakulya kalisoliso nakasukwa omulangira wa Lugembe omulangira nakuba ne kuda makati ebadde passive. Ayubu nabanga gwamu ne bakanga abantu baabwe. Ayubu Kisalita nakuba kene gravity yalina omupiira abasala bamalawo n'abasobola akwe pass tekera wakulu wali eri naye bugenze bweru naye gravity ayinamu akapiira ayinamu si byakwepiica byokka n'akapiira akayina. CBS 88.8 ey'obujjajja. Yes, webale nnyo Baziratone Kyabasa, the biggest 89.2 Emanduso Miracle mpira akubye bweru. Radio Ssaabasajja ojiwulira yeeyo Kyabasa. Akatebe ka CBS kajjudde bulungi nnyo. Coach Sebunya wali bulungi nnyo naye babakuba guno omupiira temudda. Wabula gw'omupiira gukyagenda maaso. Ate eky'omukisa omulungi ne bosi wamwe wali babasala omusaala mwenna kasita babakuba. Omupiira gukyali 0-0. Teweerabira nti Kyabasa yawangudde dda ekikopo oyakubye BBS Telefina. Awo nno omukulu owa operations simanyi oba anaawulira atya nga Kyabasa bagikwasa ekikopo. Ngamba omukulu owa operations wali ku BBS Telefina olutimbe gaggadde. Golokipa w'abaseleb Jacob Omutuuze omupiira nakuba ne gukya gwa mupanga. Banaffe aba CBS omupiira ne bagupawo ne bagwako Kyengo David. Kyengo yalina omupiira owa CBS agezaako okutangaaza Kyengo balunywa mugambe tondeetako mala balunywa mutegesi wa bivulu owaaye balunywa asambye Kagundi wali naye maama eyo namba 3 gyakuba si musajja mwangu yeya Gabriel Henzi eyedda akaluba oba Sylvester balunywa akaluba naye nga omupiira Miracle agukyewo ne gukya ani agwina ye mulenzi etimu mujozi namba 6 bamuyita Miracle bugenzi bweru. Rajab yetimu mujozi namba 13 owa CBS. Rajab Sebo.
Okay. Ayubu kwena chokoze. Chabasa yegenda. Captain wa CBS. Bakulegeza japo mutuze. Aina chagenda kulaho. Bayinza okupira n'atumira omulaba. Japo DJ musimuziki. Eno South Africa kona. Chabasa yegenda. Nagenda. Namuketa kukatimba. Mwebale nnyo. Mwebale ddala. Okujja okulabula. Basereti batidde. Lwebula Ssaabasajja. Olabidde n'agala bagende agyekubire. Omanyipe nawukira zimu. Ebyokulota kubeeko.